yasakanya ye yasooka oli mu ntaano. Ojja kwogera abantu baba n'obusungu, omuntu afiiriddwa omuntu gwe n'ovaayo n'oyasama ebyo byoyogera nga totadde buleegi ku kamwako. Omuntu yenna ebyogerebwa ku Pastor Bujingo nti simanyi kabadde kabadi. Nenebuuza ekibaluma kuba nti Pastor Bujingo teyafudde, singa yafudde mwandigambye nti ki? Yes, mugamba mutiaba mikwano abalungi abekumira ku Dubai Eye Uganda mbankomyewo tempo na tate mberenga nkola ki mbeko ne byembabuli mbeko ne nteseganyaamu namwe. Week eno oba mwezi omwaka guno okutandise ku speed ya amanyi nnyo tunaba ku discussinga guli ate guno gutuyingiddemu ku speed ya kazigizigi. Uganda emanyikiddwa kat right now yemu ku nsi singo kubanga zirina abantu bebaganinga down every time and again. Chiri kwegamba yes gambo chiri mu Uganda you can this is something which is big. America at least every day abaduga vuye kuba amasasi ku nguudo ensinga zichuba abatemba kuba abantu amasasi ababoda bakuba abantu mu nsi singa around the world kitegeera. So this is shootings ziri mu nsi ezimu bakinomalize nga jase bagezako okutayitaninga security naffe wane Uganda kibaddewo okitegera kyezzezeemu. So kiraga Uganda yemu ku nsawo nesinga okubamu abantu bebaganinga down olw'ensonga enjawulo erimu biba political erumu byababbi n'ebirala ezimu nkayana nga abantu zebakola ki zebalimu right now nga tunabagenda kubayisaamu bintu bibadde bitambula mu mwaka twagala tuogere ku nsonga ya Bujingo kuba ndeso on Devi abeko ne byababulira awe view ye then tukole ki tuveewo olunaku lwabadde lwakuluna ekiro bemba seerabidde Pastor omunyinyikivu wa Pastor right now omukuba kyasinze okuba ab'amaanyi Pastor Bujingo yabadde wakane omukuumi we n'agwa mbazigu. Abazigu abakubye emmotoka ye amasasi omwafiridde omukuumi we which was kyabadde fatal. It was a deadly attack in that badde bahimize for Pastor Bujingo whereby ekyanyiziza nnyo abamu abasinga ekyabanyiza kitya anti bo kati otunulira views zonna abantu bonna aboogera abo abiki ne gundi zebateekako allegiance zeboogerako kira bwe kyabanyiziza lwaki Bujingo butafu. Actually nga tunabagenda yeyo story mbaye nojiwa abantu because I love it okuwuliriza victim yennyini. Bujingo yavuddeyo nga bagenze mu kuzika and he said some stuff nti aludde neyo musajja era omusajja badde mukwano gwe. He was a trained soldier era badde agende Somalia nakuba ekiba nakola ki nada nange ne bakyali bange benasoma nabo nga Derrick agende Somalia nakuba Derrick big up mawale kuma gwanga mawale tugezako kuma mirembe mu Somalia. So afuluma ne bagenda ne bakuba ekiba kuba abantu bakuba emunde South Somalia bafuna amajja they are paid in dollars then bogatako musala gwa wane waka. So obokola send that's why abapolisi abasinga ba fightinga kyemusebe nti yagamba mbatayo n'abatasobola lansonga bibabala maja abatasobola bali bebasabula abajukira bebakola attack which was not good for the people and the family. So kude ku nsonga Pastor Bujingo abadde waka n'agwa mbaziku. He was brutally attacked. Omusajja dereva weyalabye nga bwambu kigambwa dereva gundi ani ono mukwa yabadde kusai omukuumi we yalabye abatemu abo nga Pastor tannabalaba babatanise okukuba amasasi neyeteekayo aprotecting omuki era Pastor Bujingo agamba nti yamukwata namwebako waggulu. Pastor Bujingo neyefunya nayingirawa mu steering ne bakuba amasasi nga gonna gayingira mu musajja which means nti bodyguard yafiira ku duty yakola omulimu gwe era yateekawo yayiwawo omubiri which has led people
talk a lot of stuff ebimu tebitegerekera bikwatagana tulabe abantu nga ba bizonto bakubye mu nsongeze bituli tulabe beti yani omutale yani nambozi avudeyo nena yogera byayogera nalagira dara nedda abantu bavudeyo ku radio bagambye yakoze kabadi manyuze okufanze manyo kufa ku basira sola zinyina kufa and when not read the facial reaction ya Bujingo nga ali kulumbe waliwo otunulira omuntu abadde ngo omuntu amenyese ali block mutima byonna so ensonga bwetyo bweringa bitambula mbigoberera mbadde okusooka njagamba big up mweno muli ku Dubai Eye Uganda omusubscribinga omukona mukadaawo muteekayo komenti zammwe ez'enjawulo tuzisoma tuziraba ne mutuwabula ne tuterezaamu ekyo kye muba mutuwabudde mbebaza nnyo mwebale kutulaba mwebale kugoberera mukutu nja kudda ku nsonga gyeriwo mu ddiiro kati eya Pastor Bujingo. Pastor Bujingo okubibwa amasasi lwali lunaku lwakuna saawa 3 kubanze okubiraba ku social media okuvaayo mukulu mwami Gashumba Frank ya breaking news yayogedde ku lume n'atakinga people power ye muntu eyasooka ku breaking out. Kyenjagala osooka otangaza eggwanga nti nja kusookera ku gundi ku komenti ya Honorable Betty Namboze. Mukyala aweebwa ekitiibwa era abamu mukyala tumutwala nga maama waffe. But waliwo sometimes watuuka na disappointing ensi. Nti nze namulaba nina akatambi ke nalaba nga ali ku NBS mu studio ng'ali kulaga abantu ye muntu n'alagira ddala ekifaananyi nti bo bye boogera oba bye bakola tebikyabeereramu ddala nsa, tebikyalaga bukulu bwabwe na butegeevu bwabwe na buyivu bwabwe. Kuba omuntu yenna amanye emulago era fiddwa ku muntu emergency nti wano we muyingirira emergency akaguwako kalaba nga wagendako emulago mu emergency weba ambulance weziyingirira nakwata ka video nagambe emotoka eno eyimiridde wano nga nti kaguwa ka police kariboni ka police naye nga kakosi akaguwa kebasibyewo ngalabira ddala nti ziri ambulance nagamba nti kano kabadde kabadi nga byayogera omutuno emotoka ekifaananyi bakikubidde nga si mulago modala y'okudwala kabawa kakagwa gundi ambulance wezireetera bana abali obubi nnyo emergency entrance babakolera parking zaabwe kakati nga gyagamba mbu yesini ng'agiyita ye crime scene. Tulina obuzibu mba political gundi babuukira abasinga boogera boogeza basena kutambuza nedda newe kutaba kwogera Namboze ebyobufuzi byabaddemu entegeera ye n'ekitiibwa kye tumuwa respect gye tumuwa aba alina okutunuulira obutunuuliza akantu n'obwababa nga tebamugambye n'amanya n'agamba nti wano mulago oba olindako okwogera eno mulago notabuukira bubuukizi byebiri ebyakiyaga weyetondedde president okitegeera nti ze munansonyiwa nze atagamba president mu sente zabaki ebintu ng'ebyo anti ekyo kyenakugamba ne kululi ng'ayogera ku bisimanyi byebisiyaga bikyali Bungereza simanyi babaka nakikugamba luli nekugamba abamu musuubira nti ono omuntu naye nga tamanyi na bigenda mu ggwanga bigenda mu maaso naye nga mugamba nti aliwo ku lw'eggwanga bibanamboze I think communication is ajja wano naye nga talina communication talina aka idea but nawa view ku kintu kyatategeera abamu ne mukuba mu ngalo ne honorable bali mukatemba waabwe bo bafa kuwulira nti anjogedde mu bantu ekigendo basanyusa twogere amazima omuntu yenna ebyogerebwa ku Pastor Bujingo nti simanyi kabadde kabadi nenebuuza ekibaluma kuba nti Pastor Bujingo teyafudde singa yafudde mwandigambye nti ki bandi tudde ndooza ne bakakana
bade bagala bujulizi one Pastor Bujingo kye bamunenyeza kiri kintu kye balina osooka okumanya nti omuvubuka eyafudde oba bodyguard eyafudde is one of the most trained soldiers SFC lyeje erisinga okubeera trained kubanga liba capable to protect the president. Nti nga wonokwata only avudde sima mu military obo wa police nti bana bambala black nti agende abere bodyguard. These people SFC they get a special training because they protect the president. It founded mainly to protect the president, the life of president. Era lyeri mutambulirako. Tulina ebibinja ebyenjawulo mu magye. Kitegeeza nti nga we bakuba bano bwe bakuba bano abalala nti balina abakuumi tagenda kwenkanyankanya na bukodyo oli bwali ki owa police yali akumaani ono Kawesi no anabawanjawulumu okitegeera one obudde bwabadde bwa kiro okitegeera nti bali bonna bakigundu ba Kawesi babakubanga ku macha nga bulaba abamanyi nti gwentagetinze yono mulaba wali okitegeera oli yamulumba saawa 3 n'ekitundu one motoka yali mu emotion emotoka bagiraze yali mu motion ngetamba bagiraze kyenjagala osooka ogamba motoka ennaku zino motoka ezifuluma ezebbeeyi abasajja ze bavuga zibeera n'endabirwamu endabirwamu eyo ebeeramu akaveera kamanyi ne bateekako gulu ne bakwata endabirwamu 2 okitegeera so kisoboka okubamu essasi ne liyitamu ng'endabirwamu eyo teyiyise tebaziyita buno bugundi buwiki bwe bavuga bukikumi bwe masaka bukikumi buli obwedda okuba ekinja endabirwamu yonna neeyika zino endabirwamu zibangumu okitegeera kakati wotunulira nti bali yali emotion jukira ono teyali avuga Bujingo yali ku steering which means omulimo gwonna ogw'omuntu omukugu ngo olina gwo bodyguard ngoba gw'okuuma osooka kutunula gw'obwa eriise eriki eriraba ye yamulaba okuba esasi eryasooka ono yaliraba nga kiki kyalina okukola ki okola kukwata mukama we amukavalinge by then mu motoka temwali cover kuba babatendeka ne waba president ne wabeerawo ekibaluka mulina okusooka okujjawo president mumuteeka then lukoye okitegeera so bo bali trained mucho to protect yajjawo mukama we ng'alina oba bo baba ne right olaba Museveni ng'ali awo ku mukolo ne wabeerawo ekibaluka ye wadembe walaba nti kino kye kitaasa obulamu bwa president kaba America yennyini nti oba president asobola omukwata n'amulimirira nako n'amulinyako ebigere wakiraba nga kyekyo ekiseera ekyo taba na order bo babiri trained mu kyo okitegeera bandibadde baselebrating obulamu bw'omwana oyo Richard because yafira ku mulimo yawaayo yajjayo ekifaananyi nti is a bodyguard n'ateekayo omubiri gwe amasasi gagenda mu mubiri gwe agandi genze kuki mukulembeze ku Bujingo okitegeera naye notunulira oli n'akola ka video ate biki stunt 1 2 ensonga gye bagamba nti Bujingo byayogera tebikwatagana biki njagala bajjeyo omuntu omu agenda awantu bakuba amasasi just mu bbanga kuminaago mumujjawo mumukoleko interview wanayogera ebikwatagana ate ayinza okuba yakimanyi teba aimize kuye nze just nalaba meltdown y'akatumba anywhere ku skills ayina nebbanga lyamaze mmaje nga alaga nibyogera tabitegeera okitegeera naye nga emizinga emeka gyayiseemu emundu abadde mu ntalo mmeka okitegeera ate yabadde muvumu okulaba nti munnange ono akoze eki
mutwale mu ddwaliro. After that. Nze there is one incident nali nkyali nga ndi Uganda eyo batubba on a gunshot. Baba tunzama muntu. Yes. Twali mu motoka ne batuteeka kati twabagwamu bugwe nga balina be babbye nga bakoze road block side za Kibale ova Hoima nogenda Kibale kati Kibale district waliwo ekisenyi kiwanvu police tebam kisenyi naye nga kubo uliringa akatino nga kati wolabanga rweru oyo Kibale kati simanyi oba bakiterezo baki kakati ne tujja ne motoka drive ono n'agamba kakoleki kuba bali balina muggo n'omugga abasirikale gwe batera okukwera nga tubalaba bali mu combat tugamba sawa bwali budde nga tebunaziba sawa nga 4 zigenda mu 5 tuvuga kakati twalina mu sente nga omuntu gwe twali naye yali manager so twatwala ebintu okubitunda byali bya company emifaliso ejo biki kati esente ne tutazibankinga okitegeera obudde bwa twavaayo eri munda wansi eri mu byalo eyo nga ki obudde bugenze okutuuka mu Hoima mu town nga ki banka zigaddewo ne tugamba katukole ki katudde waka oyo omwami makage kuba we twali tukola ki ffe tuviira ne tukwenda naye ne tukola ki ne tukola ne tugwa mu bantu mu batemo tebali beteeze kuba twasangawo abamu nga ne bakutte n'aba boda omanyi okusiba kando oyo wa boda bwati nga babatadde ku mabbali okitegere nku omusajja yakuba essasi eri amazima nkubuulira n'ekisumuzo ky'emmotoka tetwamanya engeri gye tukyavaamu kuba twaziyimuka wansi kuba kati bo we bafuna sente zetwali nazo bo ne badduka ogwabwe baali babbi naye twava nkubulire twatambula like one half a kilometer ne tujukira nti tubadde n'emmotoka ne tudigoka tuddamu amagezi nti munanga aliwa gundi gwe tubadde naye aliwa yona ali bulungi. It takes time. Kitege kuda mu mindset yentu. Yeah. So kati oli wava n'agamba ate banange eyo gundi singa yafudde. Kikolera nnyo abana Uganda. Kitege anti baagala nnyo ebyonoonese oli naddaawo ate kuno okulabula kakugenda eri abamu. Bannaffe tukola video zino naye wano gye tuliyo fekka. Sijja gamba Jaja Ichuli yavayo n'agamba minisita nti afe naye yamusooka mu kabuli yamusookayo oli bali tebanaba muteekayo ye n'akola ki n'agenda kuba musiraamu okitegeera. So ebimu bye tuba twogera tusooke tuyeekeenenye tutegeere biki bye twogera kuba kati gwe ojja kwogera abantu baba n'obusungu. Omuntu afiiriddwa omuntu we novaayo no yasama ebyo byoyogera nga totadde buleegi ku kamwako abantu baba n'obusungu. Gojja kubeera wano ogambe ate nze tebankwatako nnyoko tewajja naye toli naye awo oba muganda wo toli naye awo. Ojja kuba wano omuntu abantu ate bantu beekyawa. So yetuba tukola video tuogere ekyo ekisaanidde tuogere ekyo ekiwa ekyamagezi ate nga kyokozeeko research kyomanyi. Tetuvaayo kukola excitement because njagala views njagala comment njagala ki. Ichuli yakolanga fine yatulaga omulimo guno abasinga naye kati olwaleero teri naamujjukira olwaleero teri akola program oba teri akola video nti njitereddewo njogera ku bulamu bwa Ichuli n'abamu be yakolanga nabo teri akyakolayo video banange eno program tugitaddeko nzijukira muganda wange gwe nakolanga naye video
bamwerabira ye Uganda banonya green pasture je tutambuliramu so komanye woli nga tonayogera byoyogera kubanga ojja kwogera ku Bujingo naye wali wamukiririzaamu. I know that. Okitege? So kubanga ovuma oli ne ojja kuba toyagala oli naye nga waliwo akola ki? Amwagala. Nga yagamba newe kiba kinteekawo kino. Ku nsonga ezo twatunulirako gundi Sami bamuwa obutwa, Sami the Mighty Family. Sami the Mighty Family ebyo biseera bamwera obutwa jjajja ekyo yali akafa ng'ali mu kutambula eyo mu nsi jjajja ekyo yali mu ngabolaba oba yali Netherland oba n'agenda awo Sweden gye yagenda ine bwe yatambula ine ebiseera byatambuliramu nga gatanadda kkata then biseera naga bamuwadde obutwa yali akaseka yavayo neyetonda even before after that kundoza bamuza bwa toyinza sikere mutu ngakoze so kitegeeza kuba yenze naye subira kintu ngekyo mutuukako kuwa Sami butwa kuba Sami yali wa struggle ate nga wa struggle atali wabweru tali mu ggwanga naye gye yali bamwero obutwa nga ali wabeeru w'eggwanga ate nga ffenna twali tumanyi nga bwe bagamba as they allege siri sure naye nga bwe bagamba mbu obutwa babunywera Uganda so Sami yo bwe yabunywera yali wabeeru wa ggwanga. What does that show? Tesobola kuba mu bantu nayogerera mu bantu nayogerera omuntu ebintu ng'oli mu bantu abamwagala abamufiirako nomaliriza ng'okoze ekyo tunulira sooka otunulire mwe wadde nga ogamba nti ondi gundi mubi naye waliwo abagamba nti gundi mulungi ekyo nakiraba ku sobi okitegera nakiraba ku sobi abantu omuntu gw'oyogerako alina famire gy'alina erimu abantu abakulu abasobola okubeera n'emikwano ate nga n'emikwano girina connection kikulu. Nalabako n'omuvubuka Kasiyuji nga zina amazina mukufa kwa nyinza okuba wano naawe okitegeera nyinza okuba wano naawe naye nga nina nange abaneetoolodde oba kitegeera so kati oli waaba avaayo n'ayogera n'ataakinga oli nga bali mu mbeera nga kati embeera Bujingo gy'alimu nga famire ya Richard gye balimu kati gwe olowooza Richard abadde musirikale w'SFC mu SFC temuli bantu nga babadde nfanfawe nga bagenda mu missing nga banyoleddwa mu mutima abawulira ebyo ebigambo olowooza bakola bye nga bo balowooza ki na mpulidde nti full figure ina bebatandisa okukwata balina bebakutte mpuliddeko mu full figure waliwo abaana bebatandisa okukwata waliwo bebakutte nawuliddeko nti oba ne Bajo bamukutte Bajo yayogera anti ekyo kyenkugamba oba babakwata oba tebabakwata but abanange Uganda ye Bajo position gyali musinyango yanibadde yegendereza tukole video nga video tusooka tutunuulira abulamu bw'abantu betwogerako ebintu ebimu tulobe kugendera ku bulimba tulobe kuvaayo because oisobola okwogera amazima osobola discussinga amazima kyekiriwo era nosigala ng'ofuna views nosigala ng'ofuna likes nosigala nga basubscribinga ki channel yo SB4 akola program ze tagenda com politics toli mulaba nga abambidde gundi ayogera ekitaliyo ayogera bino avuma gundi afuna likes sisuubira nti bonna abavaayo aboogera ebyo waliwo omugundi omu mwerabidde erinnya ali ku gundi eyo nnyo ali ku Bujingo simanyi biki nogamba okay fine ofuniramu lwa oba yazanye kabadi oba teyazanye kabadi what did you get babizonto nabogera basakanya ati babizonto tebayiga baba kwatako ne wano bye bayogera simanyi biki ne babasiba babizonto tebayiga batya ati babasibako tebayiga okitegera bo balowooza gundi njuwawo gundi kati oyo anisa abazonto kidomole singa bakeera ne bamugjawo
Because kisoboka nze nkugambye judge Ichuli yasakanya ye yasooka oli mu ntaano batukola kitege fena twanyolwa naye nga sometimes you have to mind your tulina what you say okulimitinga olulimi oba kitege tulina okulimitinga olulimi tulina okukola analysis sikugenda kulaba nti ndabye ka video ng'odduka misinde oteekawo kamera oleeta omuzindaalo oyogerayo tolina deep kukyo. You have to make some research. Tolina views tochekinze oba kitegera ne video we tuzikola gendo demozi ojewulirize nga gwe ogyetereko ogirabe siraba njaga kubera honest siraba videos za customer lozi kwata soko ogirabe mu nga gwe wolaba nga byanjogedde gujijeyo siraba videos togiteekayo njageza konse nange ninga message kakati olwaleero kankubuuze singa leero baddamu ne bagenda ne balaga akatambi Nambozeke yali ayogereramu ne bamugamba mama zina ambulance kano kaguwa ka gundi emergency y'emulago asobola okudda ku TV n'abimenyawo ati Nambozeke kinza okuba teyafunye mukusafu na budde wetegereza nga ebintu ebisinga bya musanzo ida agenda ku TV nalabako bulabe w'ekimbi bibiri nga alina nayogera ninga singa kyamusanze nga kiyisewo ebbanga nga tanaba kujja ku TV osanga yali baddaleta more productive kubanze manyi she's a teacher, she's a mukazi mugezi, she can give something more positive or is better. A teacher asumbuwa busumbuyi Nambozeke musumbuyi nze issue just ndaba bwetunulira byonna njagala ombuulire why lwachi all along abadde mu parliament over 10 years 10 years and above emyaka gyonna gyabaddeyo mu parliament what she has done for Mukono municipality gende Mukono ategeka lutalo David Lutalo abeerayo ne bamukuuma umbulire nti this what she has done okay in Mukono naye every night abeera ku TV yogera lw'omushana nti bwatyo bwagamba abasumba lw'omushana buli ssaawa kati lw'omushana ne w'omusumbuwa is a panelist ajja kujja ayogera ebibyo agende teri agenda mubuuza nti twakusindika teri yamulonda teri yakola ki gw'ojja kudda mu myaka 5 nti tuli mu struggle bwafunirawo obululu tuli mu struggle Uganda ate mulekere okulonda abantu for sympathy gundi bammenye omugongo nga mugenda ku kabox mulonde osinzira omuntu byakoze nesoko tube lwaki amasasi geyongedde mu ggwanga wako view yo ku nsonga ezo zireetedde abantu okwongera okubanga buli mwaka abawogo baganinga down kati kigenda kubanga kiringa kati kya bulijjo nti buli mwaka osubirayo abantu 2-3 be bakuba amasasi ntwaki ekyo kiraga ki kiraga insecurity ensi yaffe eri secure tebabalimba ensi yammwe etambulira ku bulimba n'amazima because constitution tezikola mateeka temulina mateeka there's no rules buli omu akola kyayagala ukitege woba ojjukira kiri kye nakugamba nti if Bobi Wine is becoming a president wabanga agenda kubeera president alina omulimu munene n'okusinga gwa president Museveni gwe yagenda emyaka 6 okuba emundu lwaki ogutereza Uganda kati Uganda yeetaagayo okufuna president nga alinga Amini okuterera Amini obanga Kagame Amini ne Kagame ayinza okulwawo ogitereza yeetaaga mputu yeetaaga omuntu nga wa kibuli
Kwe Bobi Wine ajja kujja bino by'okusisiitiriza nti ono takoze bulungi nga bino byakoze Loopu n'amugjayo nteekayo Ssenyonyi ate naye biki ebyo tebitereza ggwanga. Byetaagamu order na order. Kiboko. Yes. Muveewo oba muvaawo. Kati wogende mu mateeka ekooti nguzi. Omulamuzi nguzi. Ebyo nani ayina obikwasaganya obitereza. Ani ayina otereza ebintu nguzi biki. Anti kaje nkugambye ye mukulembeze. Biddayo ku mukulembeze. Naye kye mulina okumanya Museveni afugira ku bintu ebyo. Funa obuyinza, kuma obuyinza, maintain obuyinza. Tuvudde waawo. Kakati gwomuntu wa wansi gwomanyi yensonga lwaki akuteerawo minisita. Oba akoze oba takoze, watakomawo mu kalulu ng'emupi okumuddisa obwa minisita ng'awa omulala. Naye ng'agezaako. Ye gundi ye ajja kubeerawo. Generally nga otunudde bino ebyoza tulonda bulungi ng'eggwanga. Olowooza ffe ng'eggwanga tulonda bulungi. Anti eggwanga Uganda mulonda nze okulonda kwe bategeka okulonda sikutegeera. Ngambe ennonda y'abantu. Anti ennonda y'abantu wulira kisinziira ku bwongo bw'abantu. Nze ku lwange nganze waliwo kiraasi eyitandironze mu ggwanga. Eriwo kiraasi etandironze mu ggwanga. Kati bategeka akalulu n'atamidde n'omusanga ku ballot box ng'ali kugwa bigwo. Soga wale batekewo kawunyemu. Anti Dembeli. Anti Dembeli kyenkugambye anti Dembeli. Etegeza gwomu kubawagira nti akalulu kabere mu parliament babalonda. Ate nga bani be basindiseeyo kati oyinza okungamba ko eno parliament nti enondera omukulembeze eneriyo. Olowooza genda kulonda ki? Bagenda jiwa obukadde 10 babajja kumaliriza nani? Era aliko gyajo sigalako. Nga tuli rotten nnyo. Ukitege system zonna zaafa. Tewali system ekola. Ukitege? Tolera byose. Wati wadda mu byakalulu buli omu ne afa abalonzi twafa oli n'alonda n'agamba nti nonze gundi. Bamwadde omutwalo. Nonze gundi. Wano lumunno nino omugwe nayogerako naye n'angamba anti ffe batukungaanya ne tugenda ne batugamba mulonde ne batuwayo simanyi sabuni simanyi naki mu 2016 era bwetu bwe twalonda nze sidanga mu kulonda ngajja wano nenzijja wano kati n'otunuulira emboozi nga bwezityo nabo ne badda ku social media ne bakiraiminga we need change. Eggwanga lyaffe tulina odditambuza tulinda ensi ensuubize. Bobi Wine bye yabagamba tali mukulembeze Bobi Wine ne wajja naye nga temukwatidde wamu nga banansi nga temuvuddeeyo nga mmwe. Teri nsi nsuubize teriyo temwerimba. Uganda empya gyeri ba Uganda ekyuse kyekituufu. Ekyuse teri empya mugenda zimba ndala. Maliriza ku nsonga za Bujingo tuberenga tuggalawo sho. Eba teriyo. Kuba olaba ne Museveni okujja mu ntebe. Abantu bamubeerako bonna beekunganya bakola ki? Ne badda ku side ye. Ne bamuyuwirawo omubiri. Olowooza bali ku side ya emmere. Olowooza bali ku side ya Bobby tekigwa. Balimba. Bana nga bavuma ku social media. Ate okuvuma kujjako president gwe Museveni yayita mu kuvuma yavuma Obote. Yali kachikoke. Toyinga gamba. Anti yaliko kachikoke. Toyinga gamba nedda njagala ombulire. Kubali kufeno tuli ebweru. Otukola videos kuno. Bameka abalonda. Akalu akawede. Nze nalonda nali nkyali. Gwe walonda fine. Ate nalonda bulungi. Ne bonna njagala ombulire bano babalista timo bani bonna njagala ombulire ye anti nze naddayo nenonda. Balista timo yali misinde yadduka nti ebyayichuli wabiwulira. Nozo biraba. Ayinza okuba yali eno manya emirimu gyeno. Tuogere bano bani ono kigula luji yalonda. Kigula luji. Tomutegedde. Yalonda. Sikakasa. Kati woba tolina gundi yonna nti genda okube we tuba twagala enkyukakyuka tudde waka ye tuba tubikubira ekikopo
kuba woba oyagala enkyukakyuka totya kufa. Kyenagamba nze olwaleero Bobi Wine wagamba nti mumanyi kati tugenda wano bya serious va mu bino ebyokwesudiya. Yabayita mbajjukira bana Uganda, yabayita ku City Square yateri yalabikako. Yayitani abana Uganda yenga yabeerawo yaliwo naye lwaki kati yagenda otuko nga balunga bana anti kati kankubulire waliwo ebintu yaganda n'agamba wano recent nti 1 million match yaki 1 million match kuva anti bamukwatirawo bandi mulese ne balaba MP wuwo awutwala ekitundu LC5 bakansala abantebe si banupu. Kyogamba ekibiina kyali kisobola okulemererwa okuorganizinga ne bagamba nti kakati tubeere ne plani bweti communication oyagala kuŋŋamba nti Museveni we yali alwana yabeerangako ku front line, yabeeranga Sweden emu naye ng'abaana bakuba emu. Nti kyetaagisa nti Bobi Wine ne we baba bamukutte ne Idi Amin okuwamba Obote bamuleeta muleete yayitaliwo nti jangu tukuwewo tukukwasa obukulembeze. Tekyetaagisa nti Bobi Wine alina obeerawo oba bamukutte musigadde mukola ki? Esegeza ffe nga ffe tuli mu kutya kwaffe okutya kuli mufa abantu mwe musigadde mukola ki? Kyekibuuzo. Fine Bobi Wine bamukutte mutwale yerida waffe abasigaddewo mukola ki? Anti watukyali awo ne tumulaba mu planize ki? Watukyali awo ne tumulaba ku Facebook nti ali waka ne tukita kati mubiveeko ali safe muba mulino mubiveeko muba mubivaako. Naye sooka oyogera abantu babulire omuntu zino emmundu ezisusse mu bantu bayinza kyewala bati emundu security yerina osooka nti emundu yabadde batafiire yagisayiniza tamale bwagamba ebyo simala bwobiwulidde ezo byonna allegiance zonna byogerebwa bikola ate n'agamba mbu badde mubanoonyereza ye kennyini omukulu okitegeera. Kyenkugambye nti bibadde mawulira nti kyenkugambye nti egundi ebitongole byonna bya gavumenti byakola ki? Byafa. Ate nze obutemu bubaddewo obw'emmundu bagamba banoonyereza bali baleeseeyo omutemo yenna ne bagamba emmundu yakubaja gyekiri teyali registered wantu wonna yayingira etya mu ggwanga. Abayeekera tebayingira mu ggwanga eri ne bakuba basuuza bw'ogisuuza oyo omuyeekera avuddeyo tosobola gisigaza. Anti kati abayeekera bakuba abantu abali emundu zonna we baba basobola okuyingiza emundu nga tulinamu emundu eziri mu Uganda munda mu Uganda nga they are not registered, then where Uganda is not secure. Bye batugamba nti Uganda is secure, they is not secure. Kubanga omuntu waba asobola ositula emundu nga agirina is not registered, temanyiddwako wantu wonna is not registered ne government egimanyiiko bibamu mu America abantu abalina zekefutu balina emundu ezenene nga teziri registered. Soko wulire mu America wekiri mu nsi zonna mwekiri bantu bakubibwa amasasi n'emundu ezitali registered. Naye mu Uganda kyanjawulo kitya tebakuba bano ba bulijjo. Naye mu America oli akwata emundu n'agamba nti ayingidde mu ssomero asse bayizi. Uganda every year bakuba top dog balina omunene gwe bakola ki? Gwe bakuba. Balina omuntu owetutumu gwe bakola ki? Toliwulirayo nti ono yayingidde mu ssomero from nowhere emundu teri registered n'akuba abantu oba agenze mu kyaki n'akuba abantu. No yekolera yena abantu beyayogera. So njagala mukyawule njagala mukyawule manyi tulina attendance eno ekompe yalinga nti America ate Uganda mubije mubere ne gundi muweyinge mu America fine eberayo gunshot bachi abafa. Naye ojja kuwulira Uganda nti minister gwe bakubya amasasi
gundi MP bamukubya amasasi pasita bamukubya amasasi baba babali ate nga baki balina erinnya balina etutumu kyanjawulo ne mu America Uganda batagere ekituufu okitegera which means nti eba target nti gundi ono tulina obutakanyiza agenda etakukubo nga kamera wedde drone zonna ziri waggulu ziraba anti ne Uganda kakati kamera ziriwo ez'enguudo ze baateekamu ssente za gundi zaki ekiro musumula ebitaala kubanze nabeera awo ekatwe ekiro abatuuze baje basumula ebitaala ebyo bisinga kamera ebitaala byenyini babisumula ne babbamu balubu ne bawaya zonna ne bazitunda polisi enawunye ebeekola mulimu ki ate sola lawuna buli wamu buli ssaawa era bwe bakola nga weetooloddemu nga bajja basumula nati ate togenda kebyo ekyo nga bakijjako era ebitaala ebisinga babiteekayo naye abaana Uganda bano abaana ngamba kamera si bitaala nezo bazikuulamu ne bazibbamu waya egendo ebe kyakwatanira bakafesi nga talina bwe yali ekalabi bwa submission yesembayo ku Bujingo esho tukigali Bujingo tumusaasira byamutuuseeko ng'omuntu omulala yenna alina guma waba alina gundi ne poliisi yo kenyini ekola okunoonyereza okw'amaanyi eteekewo ejjeyo leero ku luno ejjeyo omutemu nti gundi okitegera eyo ganga it is a gang yonna ebeera ne top leader kakati abakifeesi sobi we baamuse tebajja sigala n'amaanyi gaki omuntu afacilitating abakuba abantu amasasi mu Uganda we bali mukwata ne bamugjawo then ajja kuba teri afacilitating mama yayina obuzibu ku buli muntu ati oli akikola ki nze nino nfunye obutakanya naawe nengenda ne mugamba njagala onzigirewo nasindika baboyi be baba trending aba kyekyo kyebakola kicha ndiwere kikubya Pastor Bujingo nga justice pastor ina rights ze ozaba kibanchi kati mpa ensonga tongamba bingi abantu bawe ensonga bamanye ensonga ezandi bade zimukubya ebyo so Pastor Bujingo one yavayo nalaga side ekyokubiri is a businessman is not only a pastor but is a businessman nkuwulira kino ekirala ekyogamba nti pastor babeera ne ddiru zaabwe zitambula ng'ekanisa nga byatajja kujja mu kanisa nti nkola 1 2 3 ate mikwano gye bammundu okitegera so osanga nti balina obutakanya bwe bafunyeemu mu business oba muki ne bagamba katumugjewo n'ekirala ayasama nnyo kigambo kinene yes ayogera nnyo ate ababuulira njiri olwo pastor atayogera bonna babuulira enjiri golaba enjiri ya Pastor Bujingo yemu neyaserwa dda buli muntu alina bwabuulirira enjiri ya Pastor Bujingo yemu ne kakande oboziwuliriza kakande abuulira ng'abuulira ne Bujingo ng'abuulira enjiri olaba zifaanagana Bujingo ayogera nnyo ku life anti life yegimuviiramu ebizibu alina life gyayingiramu abamu gye bataagala akole ki ayingiremu akitegedde akwire mu kamenga bulungi nnyo yes banange ndoza show ebadde eyo twagadde nnyo tu breaking ku nsonga eyo ya Bujingo esokegwe kuba yavuddeyo nayogera kufa kwa bodyguard we so nafe ntwagala tubeko ne vije tuwanga ndeso omusajja Devi abeko ne byabawa bye byatuna kuba politically aba informed ata make akola ku research kitegera bigaba bya muulidde bagamba batya yoga bya muulidde bigaba bya muntu kinomu yange nga kinomu si bya program si byange Dubai Eye Uganda bigaba bya ate birowoozo byange ate birowoozo bya birowoozo yange nentegere yange so chuse omudumu yes mwe kubanga mekuna kubaya Uganda tubagala nnyo tugamba ntidde nnyo otidde bajje mu mudumu baguteeke mwana so
naye nga bane show yebadde nnungi devyageza kati nampa eri side za jambadde sobola laba kyemmanyi namwe mujja laba views mumereko ne bye mu commenting oba ne bye mwogere tubagala nnyo tubagerera aba TikTok mugenda funa ko share yamwe aba YouTube mujja funa share yamwe na Facebook mujja funa share yamwe we expect namwe kye munayogera kyo kubanga tetugeza ko tunula next time tubagala nnyo tubagalira ddala